لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala era netusaba okusasira n'emirembe ebijjuvu era ebigenderevu bibeere ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Abooluganda abakkiriza, olunaku lwa leero lumu ku nnaku enkulu ezaayita mu bulamu bwa Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu. Era ekyaviirwako omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bwe yasanga Abayudaaya mu Madiina nga balukuza n'abagamba nti ana awlaakum bi Musa, nze mbasemberedde nnyo oba nze nsemberedde nnyo Musa alayhi salatu wassalamu kummwe. N'olw'ensonga eyo omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'abanga yateekawo enkola ey'okusiiba olunaku luno n'okusiiba olunaku olwakulembedde luno. Naye olunaku luno lulina amakulu lwaki Abayudaaya baalutwalanga nga lunaku lwa nkizo. Liannahu yawmun, kubanga lwe lunaku alladhi najja Allahu fihi Musa alayhi salatu wassalam, kubanga lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala mwe yataasiza era mwe yawonyeza Musa alayhi salatu wassalam ku nkwe za Firaun la'natullahi alayhi. Olunaku luno fe ab'ekibiina ky'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam tulufunamu ebintu ebiwerako, naye biidhnillahi ta'ala olwaleero njagala tujjemu omulamu ogugamba arrajaa'u inda shadaid. Omukkiriza yenna waali asaanyidde okuba nga alina essuubi Allah tabaraka wa ta'ala bw'abeera nga amugezesezza. Fahadha nabiyullahi Musa, ono nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wassalam, wa ghayruhu min al anbiya, ne bannabbi abalala lakad ibtulu, Allah subhanahu wa ta'ala yabagezesa. Udhu fasabaru, banyizibwa naye ne babeera bagumiikiriza. Wazulzilu fathabatu, banyenyezebwa naye ne basigala nga bakyali bagumu ku kkubo eggolokofu ku kigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala lakad ja'ala al-ibtila sunna min sunanihi fil kawn. Katonda waffe yafuula okugezesebwa nga nkola erina okutambula mu bulamu bwaffe ebbanga lyonna. Kyova olaba nti yagamba mu surati Muhammad, walanabluwannakum, tujja kubagezesa hatta na'lama almujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. Allah yakakasa n'agamba nti tujja kubagezesa hatta na'lama almujahidina minkum, tusobole okuba nga tulondamu mummwe baki abasigala nga bakyali balwanyi nga bakyalemedde ku nsonga mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala, wassabirin, n'abo abagumiikiriza, wa nabluwa akhbarakum, tujja bagezesa mu bigambo byammwe ne mu bikolwa byammwe. Ikhwatul afadil, abooluganda abakkiriza, law kaana hunaaka fi'a, senga waliwoko akabinja k'abantu au jamaa oba ekibinja kyonna kana liyanjuwa min al ibtila,
nga kyali kisobola okuwona okuba nti tekigezesebwa lakanatil khira baali abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala beyalondamu almustafaina al akhyar abo Allah beyalondamu abenkizo ala wahumul anbiya bebannabbi ba Allah wal mursalin nabo Allah tabaraka wa ta'ala byatusindikiranga babaka walakinnahum lam yanju nabo bennyini tebawona okuba nti Mungu subhanahu wa ta'ala yabagezesa fahadha nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam gwetwogerako olwaleero nabbi muwamu Allah Musa alayhi salatu wassalam ibtalahu Allahu ta'ala mundhu maulidih Katonda we yamugezesa kuviira ddala ng'akyali mwana muwere ebyafaayo mubimanyi Musa alayhi salatu wassalamu azaalibwa mu kiseera Firaun ng'ataddewo etteeka abaana abalenzi bonna abattibwa basobole abazaalibwa beere nga battibwa Musa n'azaalibwa mu mwaka ogw'okuttibwa maama we n'atya omwana wange ngenda mukola ntya hatta awha Allahu ilayhi okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamutumira obubaka nga bw'agamba wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi twaweereza obubaka eri maama wa Musa ne tumugamba nti omwana muyonse fa idha khifti alayhi ne bw'obanga otidde ti Faraawo agenda mukolako obulabe fa alqihi fil yam mwejjeeko obeere nti omusuula mu nnyanja wala takhafi naye totya wala tahzani tonakuwala inna radduhu ilayk tujja kumukuddiza wajailuhu min almursalin ate tujja kumukomyawo nga ne ranka zirinnye ng'ali ku ddaala lya bwannabbi ng'ali ku ddaala lya batume embeera yalinzibwa abooluganda nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu bw'atyo bw'azaalibwa mu kugezesebwa tukimanyi bulungi olwaleero n'abasawo bakikakasa nti ekimu ku bintu abaana abato kye basinga okubeera nti beetaaga eri obulamu bwabwe eri okutegeera kwabwe kwe nkuyonka kw'abamaama baabwe ne Musa alayhi salatu wassalaamu mu buto bwe Katonda atukakasa n'atugamba wa harramna alayhi almaradhi'a min qabl Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa maama we tamuyonsezza agenze mu lubiri lwa Faraawo amabeere gonna Musa alayhi salatu wassalaamu ng'agagaana buganyi okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala bw'akola ekyamagero mwannyina wa Musa eyajjanga ng'amugoberera maama we kwe yagamba nti waqalat li ukhtihi qussihi agamba mwannyina nti muwaawe beera nti ogoberera mwannyoko yabagamba nti hal adullukum abange mmwe abantu ba Faraawo abaffe mbalagirire ala ahli baitin abantu b'ennyumba yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun abagenda okulera omwana oyo ate nga bagenda mubuulirira tunuulira okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala eri abantu abagumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala agamba faraja'naka ila ummik Musa twakuzzaayo eri maamawo kay taqarra aynuha wala tahzan akakkane aleme kubeera nti anakuwala walita'lam ate era amanye anna wa'ada Allahi haqq ti Katonda bw'asuubiza atuukiriza abooluganda abakkiriza tukimanyi bulungi olwaleero nze naawe tuyita mu kusoomooza kungi tuyita mu kusoomooza mu ngeri gye tuba nga tunoonyaamu emmaali yaffe abantu olwaleero banoonyezza emmaali naye olw'okuba nti obugumiikiriza bukendedde salaku masaalika shaitan bakutta amakuba aga shaitan allati lam yunazzilu Allahu biha min sultan Katonda gatakkiriza kathirun minan nas abantu bangi olwaleero lamma usibu bilbala Mungu bw'abagezesezza fi khillati rizq okuba nti risiki ekendedde dhahabu ila sahara bakutta amakubo ne bagenda eri abasajja ne bagenda mu shiriki ne bagenda eri abantu abagenda okuba nti babakolako emikolo egy'okuloga n'ebirala wa akbaru min dhalik ekisinga obunene ku ekyo waliwo abantu abatuuse ku ddaala olw'okuba nti anoonya okubeera obulungi katalu awladahum sigar batuuse n'okusaddaaka abaana baabwe abato kubanga nga banoonya risiki aina sabru ya ayuha nnaasu inda shadaid abooluganda abakkiriza obugumiikiriza buli liddawa nga Allah subhanahu wa ta'ala akugezesezza qabla ayam mu nnaku ntonotono ittasala bi akh waliwo mukwano gwange eyankubidde essimu naye nga ŋŋamba nti seeka oyogera ki ku bakyala abali wano
bagamba nti omukisa gukeereyo okuba nti gutuuka gye bali. Bagezezzaako abamu bali ku mirimu tebafuna promotion, abalala bagezezzaako mu bizinesi tezitambula, bakasitoma tebabalaba, naye waliyo omuntu eyabalagiridde ti bw'onaaba akadagala kano kaleeta omukisa. Ne mugamba nti subhanallah, aina sabru haula, obugumiikiriza bw'abantu abo buliriddawa? Abooluganda abakkiriza, kad yataakharu anka al-ijaba. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okusalawo nakeereya okukwanukula, walakinahu kad istajab, naye nga ate yakwanukula nta wa anta fi ghaflati la ta'lam, naye nga tokimanyi nti Allah yakwanukula dda. Mungu oyinza okuba nti omusaba mmotoka, naye ate Allah tabaraka wa ta'ala nakukyusizaamu nakuwa ekisinga ku mmotoka. Mungu oyinza okuba nga omusaba risiki ebeere ng'erinnya waggulu, naye nga accident ze yakakutaasa, wallahi nga gwe tozimanyi, naye oli munakuwavu oweddemu amaanyi, ogamba nti nsabye Katonda ebbanga ddene, Katonda tannyanukula. Abooluganda abakkiriza, inna wa'ada Allahi haqq, mazima ekisuubizo kya Allah kyakutuukirira, walakinna akthara nnasi la ya'lamuun, naye bangi kuffe tetumanyi. Abooluganda abakkiriza, hadha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Bwe tuva ku Musa tudda ku Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Alam ta'lamu ya ummata Muhammad, abange mmwe ab'ekibiina kya Muhammad temumanyi ma laaqa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min ash-shiddati wal balaa, temumanyi ebizibu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byayitamu. Naye byonna bwe yabitamu n'abeera nti kaana swabiran, yali mugumiikiriza nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaana kathiru raja, omubaka sallallahu alayhi wa sallam essaawa yonna yalinganga asuubira nti Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nti amwanukula. Abooluganda abakkiriza, yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakuba ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, beera mugumiikiriza ng'abaakukulembera bannannyini bizibu nga bwe baagumiikiriza. Abooluganda abakkiriza, omulamwa gwaffe ogw'olwaleero kwe kuba nti tubeera n'essuubi newakubadde nga tuba tukyayina ebizibu etutambuliramu. Nkakasa bulungi, kad takunu maridan, oyinza okuba ng'oli mulwadde, taakhara anka shifa, naye nga okuwona kukeereye. La taqlaq, tobeera nti stress ekukwata. La taqnatu min rahmatillah, tokutukawona kusuubira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allaha qaribun mink, mazima Katonda ali kumpi kuggwe. Yastajibu li du'aik, edduwa aziwulira era twali kubuusabuusa ajja kubeera nga azaanukula. Hadha al-ilah, Katonda gwe twogerako, huwa alladhi istajaba du'a Ayyub, ye yayanukula edduwa ya Ayyub ba'da sinin, oluvannyuma lw'emyaka mingi. Yaquba alayhi salatu wassalamu wasitulya eddoboozi n'amugamba, rabbi kad massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin, Katonda wange ebizibu binneetoolodde, obukosefu bunneetoolodde, naye nkakasa nti gwe musaasizi ali waggulu w'abasaasizi. Allah tabaraka wa ta'ala agamba, fakashafna lahu fastajabna lahu, twamwanukula, wakashafna ma bihi min dhurr, ne tumuggyako obuzibu obwo bwonna bwe yali ng'alina. Abooluganda abakkiriza, awaddu njagala mu kaseera kano an asuuqa lakum, okubaleetera qissa min hayati rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Njagala mu kiseera kino mbaleetera ekyafaayo, wal hadithu sahih, hadithi eyo nga yakakasibwa nti ntuufu, min qisasi sahaba, mu byafaayo by'abasahaba b'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Kigambibwa omusajja oyo yayitibwanga Auf bun Malik al-Ashja'i, yali sahaba mu basahaba b'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Omusajja oyo agenda mu maaso ga nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba, ya rasulallah, wange gwe omubaka wa Allah, inna ibni, mazima mutabani wange, kad kharaja ma'aka ghaziyan, yafulumye naawe okugenda mu lutalo, walakin lam ya'ud, naye teyakomyewo. Asirahu al-mushrikun, abatakkiriza abasinza ab'amasanamu baali bamukutte, bamukwatira mu buwambe, n'abeera nti ali mu mikono gyabwe. Naye omusajja amubuuza nti maatha ta'muruni ya rasulallah, nabbi sallallahu alayhi wa sallam ŋŋamba ki?
naye omwana gwe boogerako gwe bayita Malik mwana wa Auf kigambibwa nti maama we huwa alwaladu alwahidu alladhi kana indahu ye mwana yekka omu bwannamunigina gwe yali alina naye alabanga ennaku emukutte omwana yafulumye kulwana mu kkubo lya Allah naye abasajja abatakkiriza bamukutte ne bamuteeka mu buwambe. Tunuulira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyagamba famire eno eri mu nnaku esembayo okuba nti ya waggulu. Yamugamba nti ya Auf owange gwe Auf akthir yitiriza nnyo anta wa zawjuk gwe ne mukyala wo min qawli la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Entanda gye nkusibiridde gitiriza nnyo gwe ne mukyala wo okuddiringana ekigambo ekigamba la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. وهكذا نبويكتو خرج عوف من النبي صلى الله عليه وسلم. عوف باتو يفاو فلما أقبل عند زوجته باتوك ما سوغا مچالا وي ومچالا مبوزا انت ماذا أعطاك رسول الله ومبكوا الله كودكي يا مغاما انت أوصاني النامد بالقول أكبر انت مجترزا بقول لا حول ولا قوة إلا بالله بجلزنيو كوكري كيغامبو لا حول ولا قوة إلا بالله. omukyala omukkiriza bino bye byali ebigambo bye yagamba nti sadaqa ar-rasulu alayhi salatu wassalam nkakasa nti Muhammad kyayogedde ge mazima gennyini. Era kigambibwa fajalasa yadhkurani Allah ababiri baddayo mu maka gaabwe ne batuula ne batandika okujjukira Allah wa aktharu min qawli la hawla wala quwwata illa billah ne bayitiriza nnyo okugamba ekigambo la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Falamma janna al-layl ekiro bwe kyatuuka bidhalamihi n'enzikiza yakyo fa idha bitariqin ala al-bab bagenda okuwulira nga waliwo omuntu akonkona ku mulyango gwabwe. Fakharaja Auf abasajja kino mukimanye bwe wabaawokko omuntu yenna akonkonye obulumbaganyi bwonna obukoleddwa si mukyala we yalina okusooka okufuluma buvunaanyizibwa bwo kubanga Allah agamba nti ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa gwe mukuumi wa famire. Era muwe kityo Auf bun Malik afuluma falamma fataha al-bab bwaggulawo omulyango fa idha bi ibnihi Malik agenda okulabanga mutabani we Malik famala asadrahu farhan wa surura ekifuba kye ne kijjula essanyu n'okujaganya fa adkhalahu fi baiti ne bayingira bombi mu nnyumba yaabwe. Ne bayingiramu amubuuza nti ma qissatuka owange ebintu bibadde bitya embeera etambudde etya. Agamba nti asirani al-mushrikun abasajja abagatta Allah n'ebintu ebirala abasajja abasinza b'amasanamu bansibye kye bakoze akhadhuni bankutte waqayyaduni bilhadid ne bansiba n'enjegere bwe babeera nti bansiba washaddu wathaqi ne bansiba akandooya bansibye emikono bansibye amagulu watarakuni fi makanin ne banteeka mu kifo kye baayagala okubeera nti banteekamu. Naye agamba fa aradtu lhurub ekituufu nayagala okudduka nengenda okulaba nga siina wenyenyeza lidhiqi lquyud olw'okuba nti empingu ze baali bataddeko zaali nga z'amaanyi nnyo. Naye oluvannyuma agamba fama min lahdha ngenda okulaba nga akaseera kajja fa ulhima ilayi nenneerera ng'afunye ekirowoozo ngenda okuwulira fama sha'irtu bi anna alquyuda tattasi ntandika okuwulira nga empingu ze bansibyeko zitandise okulegezalegezaamu. Kyennakola fa akhrajtu yadayya wa qadamayya nentandika nange okwegaganula nentemera nga nsitula emikono gyange nensitula amagulu gange ngenda okulaba nga bye bansibyeko nga tebikyanywera. fafaradtu minhum nebeera nti nadduka nenvaayokko fa idha bihadhihi al-aghnam tattabi'ni ghanima ngenda okulaba nga eggana ly'embuzi ddene nga lijja nga lingoberera ganimatan lakum nga gufuuse munyago Allah subhanahu wa ta'ala gwasazeewo okubeera nti awa abantu b'ennyumba eyo. Malik agenda mu maaso n'okunyumya kitaawe amubuuza lakinna almasafa naye olugendo baina hatha almakan wakati w'ekitundu ky'otunyumizaamu n'amaka gaffe
masafatun tawila nga tulabanga olugendo luwanvu. Omwana ono abaddamu n'abagamba nti kituufu, lakin hasastu ka anna almalaika tahmiluni ala janahaiha subhanallah. Bw'atyo bwe yabagamba, yagamba siyinza kubategeeza nange olugendo ndutambudde ntya, naye mpulidde obwangu bwe mbadde nkozesa mu kutambula nga mpuliranga malayika za Allah subhanahu wa ta'ala nga zinsitudde zintadde ku bibwawaatiro byazo okutuusa bwe ntuuse mu maaso gammwe wano. Essanyu eriri mu makaalo litunuulire, arrajau inda shadaid, bannange tusigale nga tukyalina essuubi newakubadde ng'okyagezesebwa. Falamma kana fi sabah, obudde bwe bukeera, dhahaba Awfu ila nabiyi sallallahu alayhi wasallam. Awfu yesitula agenda ewa nabbi liyubashirahu bilkhair, amubuulira amawulire amalungi. Wa qabla an yubashirahu, abata nabi mubuulira, nabbi sallallahu alayhi wasallam amugamba, ya Awf, wange gwe Awf, fa inna allaha kad anzala fi sha'nika qur'ana. Allah tabaraka wa ta'ala assizza mu nsonga yo n'abeera nti agissizaamu etteeka. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله تبارك وتعالى السامتيكاغو ناغامات ومن يتق الله omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhraja, katonda amuteerawo ekkubo, amuteerawo obufulumiro, wayarzuquhu min haythu la yahtasib, n'abeera nti amugabirira awo watasuubira. Abooluganda abakkiriza, okiri essuubi omukkiriza lyasaanye okubeera ng'ali nalyo. Omuntu yalibadde yeebuuza, mani alladhi shadda alwithaq, ani yasiba enjegere n'azinyweza ku mwana ono, wa mani alladhi arkhaha, ani yaziregeza ne zibeera nga ziringa ezitaasibiddwa. Mani alladhi masha bihadha alibn, ani yatambuza omwana oyo olugendo olwo oluwanvu okutuusiza ddala byatuuka mu bakadde be. Abafaani yabeera nti asalawo okuba nti omwana ono agobererwa eggana ery'embuzi lisobole okubeera nga lifuuka ghanimatan li ahli hadha albayt, gufuuka omunyago Allah subhanahu wa ta'ala gwageredde abantu b'ennyumba eyo. Waman yattaqillah, omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhraja, katonda amuteerawo ekkubo, wayarzuquhu min haythu la yahtasib, ate n'amugabirira oba olyawo wotasuubira. Aqulu qawli hadha واستغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت الله، أنت الأحد، أنت الصمد، أنت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. bakadde bange gatumaliza khutba yange eno, aradtu minkum an nastafida min hadhihi alqissa, njagadde tufune ekyokuyiga mu kyafaayo kino ekya sahaba wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abooluganda abakkiriza, idha arada Allahu amran, katonda obwayagala ekintu, hayya lahu asbabu, ateekateeka ensonga ezinakutuusa ku nsonga ekyo. Katonda obwasalawo ekintu akuteekerateekera okutegeera kwo we kukoma, ate Allah subhanahu wa ta'ala akulaga nti awo we yayitawo dda. Ebiseera ebisinga obungi katonda bwayagala ekintu, embeera gye twamanyiira yonna ebeera nga tekyakola. Olwaleero bakutegeeza omukulembeze w'eggwanga bw'abanga anaatambula naddala kufa abakozesa Northern Bypass, ayogera bwogezi nti enkya ngenda kugenda Entebbe, byonna traffic rules zibeera nga ziri cancelled. Bw'abanga omukulembeze w'eggwanga ebyo abikola, fama dhannukum bi rabbil alamin, kakati ate katonda waffe owa waggulu. Allah tabaraka wa ta'ala atulaze ebyokulabirako ebiwerako. Mungu subhanahu wa ta'ala lamma arada an yunajjiya Musa, bwe yayagala okuwonya Musa min kaidi Firauna wa qawmihi, munkweza Firaun, ja'ala fil bahri turqan, mu nnyanja mwennyini mwe yateeka amakubo. Hal yusaddaqa hadha al-amr?
abooluganda ekyo kijja mu bwongo bw'omuntu. Ennyanja ebadde emanyikiddwa naye Mungu yamugamba nti an adrib tariqan fil bahri yabasa, bwe kuba bukubi muggo ku nnyanja wallahi ne mujjamu amakubo. Abantu ba Musa alayhi salatu wassalamu ne batambula ne bawona. Ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyakulaga nti Katonda bw'asalawo okukola ekintu byonna byonna biyimirira. Common sense yenna afuuka nonsense n'omaliriza nga Allah tabaraka wa ta'ala idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kasita agamba nti kibeere tewali muntu yenna asobola kubeera nti ayiteeka mu kkubo lye. Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam bw'akuula abantu be abayitwa okujja eri tawhid ne bagaana, Allah tabaraka wa ta'ala yamugamba nti anisna alfulk, njagala obeere nti okola eryato. Naye nga wakolera eryato tewaliiwo ennyanja. Naye Katonda bw'asalawo ekintu ensonga zonna ezaffe okutegeera kwaffe awo we kukoma. Era Allah agamba wahamalnahu ala dhati alwahin wa dusur, twasitula abantu ba Nuhu abamukkiririzaamu mu lyato. Allah yayagala okugjayo amakulu g'eryato n'agamba dhati alwah, ekintu ekyebibaawo baawo, wa dusur, n'emisumaali. Ng'amagezi g'omuntu agawa bulijjo la yusaddaq, tegasobola kukikkiriza ti Mungu subhanahu wa ta'ala asobola okubawonya. Ya ayyuhal muslimun, abange mwe abakkiriza, alaykum birraja'i inda shada'id, bannange temukutukawo na ssuubi mu mbeera yonna Allah tabaraka wa ta'ala gyakugesezza nayo. Allah subhanahu wa ta'ala qarib, ali kumpi nnyo naawe nga bwe yagamba nti yujibu da'wata da'i idha da'an, sigala ng'okyamusaba fa inna nasra qarib. Bannange okutaasa kwa Allah kuli kumpi. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukutaasa mu mbeera yonna. Respected brothers and sisters in Islam, I would like to give a summary about our sermon today. Our sermon today was about having hope during the trial times, during the difficult times. The khutbah in Luganda has been long, but allow me to give some of the summary or some simple summary about what we have talked about. First of all, trials are real. We cannot be in this world without trials. Allah subhanahu wa ta'ala himself had said that وَنَبْلُوَنَّكُمْ, we shall test you, we shall try you, so that we can have a criteria of distinguishing those who are steadfast on the religion from those who are not steadfast. If at all there is any section of human beings that could be free, that could be saved from the trials of Allah subhanahu wa ta'ala, the messengers and prophets would have been saved. But they didn't. They were all tested, and Allah subhanahu wa ta'ala gave them the sabr, gave them the patience, gave them the perseverance, and alhamdulillah, they passed through Allah's trials. Likewise, as human beings, I understand that you are passing through a lot of difficulties. Difficulties in the accumulation of wealth, difficulties in your lifetime, difficulties in your health, difficulties in your family. But always have hope. Don't lose hope. Don't despair. Allah subhanahu wa ta'ala is there for you. I have given you a story of a companion whose son was held in captivity. He was captured by the mushrikun. But when he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he directed him back to the Creator. He told him, go and your wife and always say, La hawla wa la quwwata illa billah. From time and again, you should always repeat that statement. I implore you as believers, I implore you as Muslims, always to use that statement. Whenever you are confronted with such life challenges, have some kind of seclusion or isolation somewhere, in the corner of the mosque, in the corner of your home, and repeat, La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim. It is a statement of wonders. It is a statement that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, La hawla wa la quwwata illa billah, kanzum min kunuzil jannah. It is one of the treasures of the paradise. Don't miss it whenever you find yourself in such a trying moment. Brothers and sisters in Islam,
when the family went back and started repeating La hawla wa la quwwata illa billah, instantly, within no time, the son came back. But when you hear the narration, how the son came back, it was full of wonders. Allah subhanahu wa ta'ala has made it. The same Allah who made it for them, He has the capacity, He has the will, He has the potential to do it to you. Therefore, don't lose hope. Bi-idhnillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala shall save you. Ala wa sallu wa sallimu ala al-bashir al-nadhir, fa-innahu jalla sha'nuhu amarakum bidhalika haythu qal, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-nabiy, ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إن لكل واحد منا حاجة ومسألة وأنت قاضي الحاجات. يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا من حوائج الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.